Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'okwata ebyennyanja kitegeeza ki? Ebyennyanja bantu bangi babibuuzizza nnyo. Kale si buli ssaawa nti kiba kitegeeza kiddibo. Wabula ekiddibo kijjira wali mu kubirya. Kale okubikwata kitegeeza ki? Okuloota ng'okwata ebyennyanja kitegeeza kino wammanga. Kiba kitegeeza okukuŋŋaanya ebibyo. Okukuŋŋaanya ebibyo mbuuza nti ntya. Kubanga jjukira nti bw'obeera okwata ebyennyanja bino okasukayo ekitimba, Katonda waba akuwadde omukisa n'osikayo ekitimba ekyo nga kijjudde ebyennyanja eby'enjawulo, oba abamu bakasukayo eddubu limu. Ate abalala ne bakwata ky'oyinza okuyita big fish, ng'ekyennyanja kinene. Mulimu abakwata bumukene, mulimu abakwata ebinene n'ebiddako. Naye amakulu gaakyo ge gano wammanga. Singa obeera ng'olina bizinensi, nga olaba abatunda ennyaanya, abakola mu wino, n'abakola mu arcade, n'abali mu office, kino kiba kikulaga nti ogenda kufuna bakasitoma bangi. Obeera okuŋŋaanyiza bakasitoma nga bangi. Kati omwo mwe mujjira ababede abalina ssente nnyingi nga mulimu ebyennyanja ebyakula. Kubanga gye bali abaloota ng'akwata obwennyanja naye nga buli awo. Bw'obeera ng'oli student oba ng'oli musomi n'oloota ekirooto bwe kiti, kiba kikulaga nti okuŋŋaanya bubonero bwo, oli mu kukuŋŋaanya maakisi zo. Bw'obeera ng'oli musumba, kino kiba kikulaga endiga z'ogenda okubeera nazo nti ogenda kubeera n'endiga nnyingi. Bw'obeera okutteyo emu, yeyo endiga y'emu. Bw'obeera wa saaluuni kye kimu. Bw'obeera ovuga takisi ne booda, abo be bantu Mukama Katonda baba akulaze bw'ogenda okuvuga. Bw'ofuna ekirooto bwe kiti, manya nti ogwo muyiika era baba bakulaze obungi bw'ogenda okukuŋŋaanya. Kale kino kye kirooto kye eky'olwaleero. Subscribinga era osharinge.